okwisawo bakumwezeza emyaka 15 naye ekyali abalimu obukomo bw'abalongo ku mikono, eriyo ekyabalina abakyalina yirizi, eriyo abakyaganye, eriyo abatakkiriza mu byakusaba, eriyo abatamiira. Jjo nabadde ndaba ku mawulire omusajja yabadde yeemulugunya bizinesi gye bamusuubiza e Namugongo, nti buli lwa Namugongo abadde atundanga ebidomola bya bwakata 40. Bwakata kama tusaasire tokafuka tugenda ne tugamba nti twewadde katuyimbe patereyo ali kupolo Kabaka Mwanga yekka. Bakabaka bonna obuyinza baba babulina. Nti Kabaka bwe nasookeraku okulaba nti bakabaka balina obuyinza ali Kabaka Ssuuna. Kabaka Ssuuna nabagambye nti obusiraamu obugira bwe bajja ne baleeta ekyokulwanyisa abawala bajja n'ekyokulwanyisa emmundu, bajja n'emmundu, bino bisasirimu zaalina z'amaanyi nnyo. Naye okuba nti mu Buganda tetwalinamu emmundu yonna yali ebaddemu, Kabaka nga bamugamba wategedde Kabaka ekintu kino okiraba kya tokiyita kyakusaala, kikamba okusimbagana amafumu gammwe gemukozesa. Kabaka nti sebo ekyo kikuba omuntu mulimu akantu katono bwe kati naye kakuba omuntu n'agweri naawe. Kabaka kisoboka kiki ekyo? Ogamba Kabaka tugoye buli muntu omuwano tukugerezemu olabe oye otyo kale Kabaka ng'afunayo omuntu omwavu nga bamugezesa nakituufu ekigezo kyatambula bulungi kubanga Kabaka yalaba kyeyali tamanyi. Era oyo naye n'agenda ekingi bantu kwali kugezesa. Namugamba ate Kabaka kino kyolaba takisanga ne bwataba kumpi wano ne walako eri kimukuba. Bw'oba oyagala okukakasa ekyo funayo omulala bamusimbeko walawalako wali olabe. Kabaka nakyo njagala kikakasi kubanga saagala gakukulya bubuulizi nsigalaawo ku bba. Nafunayo omulala namusimbako walawalako eyo. Kintu wamba ddala gwe nga kyamulembe. Aleluya. N'agamba ekyo nkyagala ekyo. Ekyo weekifuna bano abalabe abadde batuulako enfeto wano abadde bangiraagira bagenda kukakasa kyendi. Bayagala azimbe a very strong army. Era ebyakulwanyisa ebyo ne byeyongera awo emmundu ozitandikira ne zijja. Kama yeebaza. So ekyandiikwa kiri wabeerawo omuntu waba n'obuyinza omulala mukola. Bannaffe bano abajulizi baali tebakyasobola kwerwanirira, naye waliwo Katonda eyabalwanirira. Era nzikiririza ddala nti mu ggulu tujja kubasangayo tulwanaffe tutuuse Mukama ng'atubedde. Obalabeko akunyumize kyeyayitamu bwali basobodde okunyumiza. Mu ggulu tuli basangayo kubanga amaaso gaabwe n'okukkiriza kwabwe babiteekera Katonda. Era bw'ogenda Namugongo ojja kusangayo n'ogwo omuti gwe bayita ndaz'abazadde, olowooza ndaz'abazadde. Bonna musanga bajja bw'oliba osanzeeyo abamanyi history bali kunnyonnyola nti omuti ogwo gwe baakasibanga original yaagwo ekyaliwo. Bwakuba kasigaddewo katono abantu batwala omuti guli. Otwabeeranga Namugongo nga tulwana bulwanyi n'abalamazi ng'omuti bagukuunyula okukamala. Bagamba bana kati omunaakumalawo ate abalijja myaka mirala balisangawo, naye kati baguteeka mu giraasi bulungi tebakyasobola kugutwala. Naye nga omuti ogwaliwo ddala kuba n'ogamba
obanga kiriwo ekityo nze bino bivuddemu sijja kusobola kuyimirira. Naye bali abavubuka bayimirira ne bagamba nti ekijja kijje naye tetukyusa, tusigala tukyakkiriza mu Katonda omulamu. Tusigala tukyakkiriza. Waliwo histori wa Nalumansi naye sijja mubagamba oyo kamwesigalize. Bagamba ye mukyala yekka ndowooza yali naye agenda okuttibwa mu luse lw'abajulizi. Ebyafaayo bye biwanvu, abamu manyi mubimanyi, abatabimanyi mujja kunnoonya. Natunabinyumya tuli babiri. Katonda yebaza. Era yeisolo y'ow'omuvubuka gwe bayita muwafu. Waliwo akavubuka nga bayita muwafu, nako kalina histori muwanvu, era nako kalina kinene kye kakola obusungu bwa Kabaka okutuuka okusalawo abajulizi battibwe. Kalina kinene kye kakola, nako kaali kasomi kakkiriza ne kasoma, naye histori waako naye mwesigalizza. Mukama yeebazibwe. Nti Namugongo si kugenda bugenzi kutuusa Kinyumu, si kulamaga bulamazi Kabaka tugende ku bajulizi naffe tulye ku kabisi. Omanyi abantu abamu bamanya ebigendo byanjawulo, tugende olwaliro tekali nayo. Namugongo oteekwa okutambula olugendo olwo nga omanyi omulamwa kw'otambulira. Mukitegedde abooluganda ng'omanyi omulamwa bwe tuba twogera ku musajja omumukajanga baali nga bamuzaala bali ku lw'emityana wali waabwe ne famire ye gyeri kaida, famire ya mukajanga gyeri. Juzi nali abekake nali ndye Namugongo eyo, famire nejjaawo nebaŋŋamba ne banneyanyo ne bagamba omanyi naye ebolaba bano ffe bamu ku bazzukulu ba mukajanga ddala oli kino nagamba bwe oyagala nakutwala gye bamuziika tusobola n'okukutwala n'olambulira ddala buli tukulabye oyagala nyo ebyafaayo nagamba musooke mumuddeko. Musooke munindemu naye bwenti gye mbadde ndeeta tolamaga bulamazi, totambula butambuzi kunyumirwa, togamba bugambi kubanga abalala batambula nange kantambule, kubanga abalala bagenda nange kangende. Tegeera omulamwa gwa Namugongo, tegeera omulamwa gw'abajulizi, tegeera omulamwa abantu abo kiki kye baalina munda ekyabasindika okuyita ne mu mbeera efaana bwetyo nga bakyayimiridde. Era kikusomoozeeko naawe ogambe nayenze ebyange bifaanana bitya. Osobola kulwalamu bulwazi Katonda awo n'ogamba leero bannaye enfuta endabika ngenda. Era n'olumba olunuma lulabika sina Luzungu lumbe Luganda. Ani abagamba nti ennyimba ezirina amawanga? Waliwo olumba Oluganda, waliwo olumba Oluzungu. Bannaye obulwadde tebuliiko lwanga. Naye kuli abantu nga bagamba kakati kasi oli omuntu ng'atalize ogamba nti n'olumba lulabika Luganda amumanyi oyo anoonya kusamira kati. Kaweefube waliwo wakusamira. Oluusi n'omulwadde si yakyeyogerera bajja okumulabako bwe bamugamba naye munaye wategedde buno olumba olukuma kubamu ebyo ebyokosiriwaza si lumbe Luzungu lumbe Luganda. Mubuuze erinnya lwalo baluyita bati. Akubulye n'ekika mu busibuka n'olunyiriri n'olujanja Oluganda Abaganda tuba n'eri. Olumanyo yanoonya watandikira kugenda mu byakusamira. Abasajja bayimirira ne banywera ne bamalirira ne bagamba kyonna kyekiri ffe tukkiriza era tujja kugenda mu maaso. Bannaffe babasse amatambiro gaali mangi. Waliwo Emunyonyo, waliwo Ebusega, waliwo kakati ne Nakivu muliwulidde, waliwo eri Namugongo muliwulidde, waliwo eno Waposia n'Ongondwe mubimanyi. Nga eyo kugamba babataba n'emityana naye waliyo. Era bangi ku bo babatemako ne babalekaayo ensolo z'eri. Era ensolo z'ebiseera ebyo bw'amawulire zaagejja zanyirira. Kubanga abajulizi bano abamu babatanga ne baleka eri mu nsiko wamma ggwe ensolo ne zifuna ebyokulya.
kama yeebazibwe. Njagala kufuneko naffe ebyokuyiga ku bajulizi, tufuneko okusoomozebwa. Soomozebwako ogambe naye bali emyaka gy'olina mingi nnyo okusinga egy'abalenzi bali, naye ate ko mu kutya kw'osinga olimo ng'otya nnyo buli kamwaka kola bw'okatya. Ne bakugamba munnaaye kati obukristaayo bugamba bwe buti, abamu tetubifaako tugamba nedda. Naye waaliwo bali abavubuka abaayimirira ne banywera, newankubadde balaba bannaabwe nga babatemaatema. Bayibuli eyogera mu Mika 3 olunyiriri lwa 3. Mika lwaki tosoma olwo netuvaawo? Olunyiriri lwa 3. Mukama kyonna kyatutaddeko, Katonda asigale ng'agulumizibwa mu bulamu bwaffe. Si nsonga oyita mu mbeera ki, kubanga tonnaba kubonyaabonyezebwa kutuuka ku kuyiwa musaayi. Mukama asigale ng'afuga. Tuleme okwegaana Kristo, tuleme okwegaana amaanyi ge, tufaanane abavubuka abo abawaayo obulamu bwabwe. Tukwebaziza nnyo Mukama. Abaweereza abo Mukama, abantu tebatyasa kitiibwa ku baweereza baabwe. Abaana basinzira ku mikutu gi TikTok ne boogera ebigambo bingi. Ebyo byonna Mukama obiraba n'osirika. Era kyangu nnyo okulowooza nti twenkanankana naawe. Naye Bayibuli egamba nti olibinenya, olitunenya n'obiteeka mu maaso gaffe. Tusaasire Mukama lutakoze bulungi. Saasira abakulembeze baffe Mukama abatakoze bulungi, abagenze mu maaso n'enguzi n'obubbi n'obulyake n'obunyazi bonna bonna Mukama. Naye ng'omusaayi gw'abajulizi gwayinga, abantu abo nabakkiriza balina n'eddiini mwe basinzira, abalala nga bakristaayo, abalala bakatuliki, abalala basiraamu, naye nga byebakola tebiweesa linnya ly'ekitiibwa Mukama. Otusaasire, tusaasire obwesigwa obwo twabusuula. Tuli wano okukaabirira Katonda ayinza byonna, ozuukuse omulimu omulungi mu ffe. Obubbi, obunyazi, tulabye abantu abaliwo emisaayi gy'abantu egy'obwereere, tulabye amabujje bwe gasaddaakibwa bwe gasanjakibwa Mukama. Tulabye Katonda waffe abantu abakozesa ebikolwa eby'obukaawo. Mukama tusaasire. Tulaba Katonda omusaayi gw'omwana we Yesu Kristo gwayika okugyawo n'okunaaza ebibi. Naye ennaku zino abantu ekibi basembeza kisembeze, tebakyakidduka. Abantu bakisembeza busembeza ate ne bakyenyumiririza namwe. Omuntu